This is Rampantilla already in the danger already. Yes, natera ntuso kubanga mbawereza mu dakiika eno yennyini ate nga sigenda balwisa y'abalungi bange abeera Fifi the News akanga kwanirizako mulungi wange. Yes, ngenda ko nga tentandikira ku mukulu amanyiddwa nga Bindeba Benedict Raymond Gondagage omubwati owa Precious Remy. Omukulu ono yo kooti egenza maaso kubanga ate efulumya ekiwandiiko nemutegeeza nti emwetaaga ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'okutaano munange abeere nga ate abitebya ensonga oba omusango ogugenda maaso kubanga ate muwawabira simulala gwe musango gw'okwanga munange yasuulira omukyalo oyo omwana era ng'omwana ali myaka 13 agamba nti awere nembye n'omwana naye awulira akoye kati asaba ku buyambi obulabi Bindeba takola ki teyenyenya omukyala aguze sukaali aguze pampa aguze byonna aguze bitabo fiza asasudde kati atuusa awulira nga akoze ki akoye Bindeba bamusabye agende mu maaso kubanga ate abireeba mpola mpola butya wanaabikwasaganya kakati mu line yemu eyo ye omukyala amanyiddwa nga Precious Remy nageze maaso kubanga ate nkutusaako eggulire I think it was yesterday nga Galaxy FM we yageze maaso kubanga ate yamu replacing n'omukyala amanyiddwa nga Mbabazi mu kifo kye kakati omukyalo ono oluvannyuma lw'embeera ey'okubanga ate emusinkana nti ku Galaxy takyalinayo mulimu ye omukulu amanyiddwa nga Ed Mezaya oyo yasalawo kubanga ate afuuka kojjawe wano ku social media kwemubuulirira mu ngeri emu oba endala yavuddeyo bw'atyo nagenda maaso kubanga ate asalawo amusekerere ku mulundi guno n'amutegeeza nti waliwo omuntu akudansa mu kifo ky'okuyiwamu essanyu mwana tunaakumaliramu gasira ndigerere nagamba nti emyezi mitono nnyo bagenda maaso kubanga ate bakujja ku TV akalimu ko ke wayina erinnya lyo ne litandika okubanga ate lyononeka mu bantu abantu batandika okubanga bakukyawa omukyala yali ayagalwa kakati obuganzi mu bantu olinayo 0 eyalina ebirooto ebyokubanga ate ogenda mu America essaawa eno wenjogera bakugobye ne ku kalimu aka Galaxy FM nagamba nti obulimu bwonna bwe wayina obwa kubeera ambassador munange ng'okuba obulango abwa companies ez'enjawulo bonna babukujjako kati oli awo oli mu bbanga nagamba kyandibanga omukulu ono Bindeba alabika agenda maaso okubanga ate yeggala omukazi eyali mu mwezi kubanga ekisiraani kyalina mwana ttu kyo kisusse okubanga munange kiyitirivu ddala waliwo ekigambo kyakoseza kyesiyinza kubanga ate nkozesa mukadde kano naye nga byebimu ku byageze maaso kubanga ate ayogera agamba nti Bindeba aliko ebisiraani ebiyitirivu okuzaama kubanga nti yayingira obulamu bw'omukyalo yamanyiddwa nga Precious Remy bw'atyo n'atandika okubanga ate abutataaganya nti kubanga okuva lwe yamusinkana mwana muwala alinga atanafunako ku kigambo ssanyu abantu bamulaga nti bamuvuma tebamwagala ebizibu byasinkanye nabyo biyitirivu ddala kati ye tabitegeerako ddala so nga ate eyo tuvuddeyo omukyala amanyiddwa nga Kalungi Beautiful Sasha Brighton yes bw'atyo naye agenze maaso kubanga atuweggulire y'okubanga munange asimulukuse tatubulidde mwana oba muwala oba mulenzi naye nga ye akozesezza emikutu gye emigatta abantu bw'atyo n'atuwa obugalo bw'omwana n'atuwa n'ekifaananyi kye ng'akyali ttumbu mwana ttu n'ategeeza nti kakati azadde omwana oyo agenda maaso kubanga ate ajanjawaza yasonga ate bo ba social media in-laws bagenze maaso kubanga ate bamwozaayoza ne batandika tikakati kozadde katunoonye taata w'omwana kubanga ekituufu kiri taata w'omwana ye tetumumanyi twagala kubanga ate tukola ki tumumanya naye jjukira nti omukyalo ono abaddeko n'abaami ab'enjawulo yaliko n'omukulu amanyiddwa nga Big Aya n'abeerako n'omukulu amanyiddwa nga Herbert Shonga era ng'ennaku ezo badde bamusiba ku mukulu amanyiddwa nga Palaso naye nga baali bakola luyimba ne bamusibakawo ku mukulu amanyiddwa nga mutabani wa Pastor Yiga amanyiddwa nga Jengo yes Andrew naye ne bamusibako kwegamba bangi bebaze bakola ki bamuteekako naye nga bo bamusuubiza nti kyonna kyekiri baagala kumanya taata wa mwana yani naye nga kyonna kyekiri nze nkugamba nti munange yoga ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine yes yatuuse dda Switzerland yatusuubiza okubanga ate abeera agende maaso okubanga ate abaako byayisaawo ng'omuntu kakati nno agenze maaso okubanga ate apostinga ekifaananyi ekyo nategeeza nti kasita olabanga nsibye ttayi ya red omanya bumanya nti kaweddemu era bw'atyo nategeeza nti tajja nakupostinga mu luzungu ajja kupostinga mu luganda munange aleme kubanga ate yemalako luzungu olw'ensonga nti ajja kubanga ate aluwetaga mu maaso awo gye bujja ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool yes yabaddeko awo mu interview emu ne bannamawulire ab'enjawulo yes nagenda maaso kubanga ate ayogerako ku mukulu oyo Bobi Wine n'agamba nga bw'atamuyinaako buzibu ye tamuwala n'atamuteeka okitegeera naye obuzibu bwabusanga kwe kuba nti munange omukulu
agenda maaso kubanga ate amisleadinga abavubuka ne bagenda maaso kubanga ate bafa songa ate yakola ki yeri ayingiza oba afuna akasente n'agamba nti amazima gali nti obulamu bw'abaana bangi abafudde naye ng'ate omukulu ono tagenda kubanga akola ki abukomyawo oba abakomyawo so ye Bebe Cool bw'ati bwe yategeezezza ate nga si kye kyokka kyayogeddeko yayogedde ku ba Catherine Kusasira Big Eye n'abategeeza nti balina okuba nga beewala okugenda mu bifo by'abano abantu ab'ekibiina kya National Unity Platform naga kasita omanya nti be bali mu kintu totawaana mbu kubanga balina ennugu nnyingi balina effutwa lingi kasita kakwetantala n'obawa NRM n'ogendayo ojja kufuna ebizibu woba oyagala kukungubagira walukaga it's better n'ogenda maaso kubanga ate omuweereza ka message ku WhatsApp n'abagamba nti muyigeeko kubanga beekoma ku bintu ebimu awo nno awabula Big Eye nani ne Catherine Kusasira awo nno azeeko eside eno ku mukulu amanyiddwa nga King Saha okubanga ate yajjeyo forms ez'okwesimba ku president owawuma ono nno n'ategeeza nti oyo ekifo ekyo takisaanidde n'eddakiika n'emu olw'ensonga nti yagenda maaso kubanga ate ayimirira ku TV y'eggwanga n'ategeeza eggwanga nga bw'ali omunywi w'enjaga kakati agamba nti okkiriza otya omunywi w'enjaga okubanga ate akukulembera oba akufuga ddala liba ggwanga kyeryo n'agamba nti mulabire ku balala ab'ensi endala abakulembera ebibiina nga bino oba associations bweziti nti bo balinga Saha n'agamba nti Saha tamuwadde akalulu ke era n'ategeeza nti ye nga ye Bebe Cool abamwagala ku ntebe eyo bangi naye ye ezo si level ze ye asukka waawo so tebamusubira kubanga agenda kunona obufomuzi bwabwe n'ategeeza omukyala Cindy nti teyandibadde mubi mu kifo kino naye ntebe agibadde mu kakabanga talina kyakozewo okujjako okubanga ate aleeta entalo mu bayimbi n'agenda maaso kubanga ate abawulayawulamu era ng'agambye nti oyo ye tawabulwa Cindy mbuwogezako kubanga ate omuwabula akuteeka buteesi n'akukyawa n'ofuuka omulabe we namba emu ebyo byonna byogeddwa omukulu yamanyiddwa nga Bebe Cool big size munene byonna twala tugende ng'agezaako kubanga ate ayogerako ne bannamawulire abamu ku nsonga ezimu ate ye Waikibenda tenaba kubanga assa mukono mu nsonga z'okkolimira omukulu amanyiddwa nga Drake Lee yes kinajjukira nti omukulu yaggulawo gundi record yo b'ekibiina kye ekyokubanga ate akwasaganya abayimbi ekimanyiddwa nga Punk Records mu mwaka gwa 2018 bw'ate n'agenda maaso kubanga ate asayininga Drake Lee mu mwaka gwa 2019 ng'omuyimbi asookedde ddala obula agamba nti amutaddemu ensimbi nnyingi mu bbanga ery'emyaka 3 era ng'omukulu oyo abadde afulumizza ennyimba 5 zokka era nga zirina ne video eziri ku mulembe yes Waikibenda agamba nti bali baseninga contract ya myaka 5 naye atambuzaako 3 wabula nga mu myaka ejesatu talina wadde go bali afunyemu okujjako okola obukozi loss era ng'abala nti ensimbi zagenze maaso kubanga ate afiirwa ku Drake Lee ziwerako ddala miliyoni 2 ez'e Uganda omukulu agamba nti abadde nga muliisa n'asasula rent wasula n'agula engoye transport amafuta n'amuwa bonna w'abayagadde ogenda studio yabadde nga asasula okurekodinga videos ezo buli kimu promotion w'ennyimba buli kimu yabadde akiteekamu so abadde tanaba kubanga ate amufunamu kubanga ne lockdown yalimu awo nga tebakola naye munanga agambye nti ekyo kigenda kuba kyangu kyakwerabira kiyamukoze era tekijja kumala gamuva ku mutwe kubanga kimuluma paka nakati kyamuluma kubanga awulira nga aze nnyo emabega miliyoni 2 sente mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira okubanga ozitadde muntu ate n'agenda mu maaso kubanga akubulako bw'atyo nga takuwadde na nsonga lwaki abuze wewe nkobaimu abantu baidinda iganga bojiri mbaretoro komole nebitonde ebiriraniewo kambandule clouds one disco ngeno nempyaka edio kumenediriwo bali n'ebyuma ebirikomole mbenga byatusibwa kuva mu iwanga eri America bali ni ba DJ bakugu abatsendekebwa mukugo DJ Farouk okuva mu Los Angeles California United States of America bali n'emizindalo egikuba jasanikira kyalo kyona okwotsa n'ebitala ne disco lights edimulisa wabona buli kimwe ekikwetoloire olina mukolo gwa kwandula mbaga mazalibwa oba baby shower olina political rallies street bash byonna obikwasaganya batukire ku namba yaibwe yesimu ngobita manager Faizo 0774 oba yogera ne kabwe jumbira nkobo mu bedemweni DJ Farouk ngobita ku WhatsApp plus ndala 7422 toikiriza kyalo kugeya mukolo gwo ate yeho omukyala amanyiddwa nga Doreen Mwema yasa Queen omulambirira ffena gwe tumanyi obulungi yagenze maaso kubanga ate ajaguza amazalibwa ga mutabani we omukulu ddala amanyiddwa nga Ethan ow'emyaka 12 yasa wabulanga bangi bavudde ne bagenda maaso kubanga ate boogeraawo ebigambo gambo ku taata wani w'omwana ono ffena tukimanyi bungi nti omwana ono mwana wa mugenzi Radio Moze era ng'omukyala takikweka bambi weewaawo omwana ono yakuzibwa omukulu oyo amanyiddwa
amanyiddwa nga Baraka era nga ye Baraka amulinamu abaana kati basatu bwenjogera family eweredde ddala basatu bana kuba yali yakazaala awo era nga badde taata musufu naye ba social media in-laws bagenda ne boogera ebigamba oluusi ebijja abantu mu mbeera naye nga ye ng'omukyala asiima bonna abagenzi maaso kubanga ate baagaliza mutabani we amazaalibwa amalungi yes ne baagala n'omwami we mwennyini ayongera kubanga ate amusiima bambi olw'okola ki olw'okumwagala Ethan yawezezza emyaka 12 y'omukyala amanyiddwa nga Bad Black yes naye bw'ati yavudde n'agenda maaso kubanga akola ki bakuyita ku kyekusekerera ng'asekera omukyala amanyiddwa nga Ritaka gwajjukira nti ono gye buvuddeko yabadde yakaselebratinga amazaalibwa ge yes akozesezza ekifaananyi ky'olunaku olwaleero ekyo kyolaba ne keeki eyo gyogenda okubanga atolengera mu maaso awo n'agamba nti nateekawo caption egamba nti birthday oba simanya biki oba well celebrated oba biki awo byayongeddeko awo wansi naye nga mbufunze abadde nga akola ki amutusokooza jjukira nti ababiri abo tebakwataganira balina entalo zaabwe Okuda ku mugaga wa kuno yes akuwate nakulangira nensi netenda nemutenda omukulu amanyiddwa nga Rasa Emmanuel ze wenjogera mukwate ali wali ku Jinja Police ninge kimukwasiza si kirala kubanga ate munange ajweteka oba ajingirira mu buzungu forging chebayita signature z'abantu abamu mu biti ebimu bikira nti omukulu no yali akwatibwako emabega era ng'ensonga yamukwasa bufere bwa gold navayo nategeza nga bwe bali bakoze eki bali bagenza maaso kubanga ate bamutega asobola okugwa mitego ka this time round kigambibwa nti yagenza maaso kubanga ate forging a signature eya acting director geological survey and mines omukyala amanyiddwa nga Mrs Alaba Agnes awonga ali mu Ministry of Energy and Mineral Development okitegeera teyakomyawo na forging eya principal chemist directorate of geological survey and mines omukyala amanyiddwa nga Mrs Grace Lajwe ezo zombi signature yagenze maaso kubanga ate aziforginga bwakola bwatyo kiba kitegeeza nti ye mwennyini aba ine ipapula byayagala okuyisaawo naye nga kitegeeza nti either abantu bano bamumye signatures okitegeera ate baba bakumye signatures kitegeeza nti abyokola oba byogenda maaso kubanga ate ogoba tebiri approved by abantu abatuufu so ye atuula ye nga ye n'agamba nti omuba muganyo bya approving anze kambyekolereko if not that ng'oba afunyemu embeera enzigo y'okugenda okusinkana abantu bano asobola okubanga ate afuna ki signatures ezo bwakikola n'abyeterako kitegeeza nti abagenda kola ki kutambuza ebintu byenga bali babitambuliza mbalowooza nti yafunye signatures okuva ku bantu abatuufu ddala kati nno bwatyo agombeddwamu obwala naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi gyali ye ayongera kusekera mu kikonde alabikiddekawo mu programu yabwe manyiddwa nga Kasukali ku BBS Telefina ng'agenda maaso kubanga ate ayogerako eri bakyala banne abawubira abaami n'ababuuza nti muwubira biki ebyo muwubira mulekerawo kubanga ate muwubira abaami olw'ensonga nti muwubira tebategeera bali awo bakola gwa kwenda tebalina mpisa babamazeemu ekitiibwa mugende maaso kubanga ate mukola mwenga mmwe muwulira nti bimukaki byemwagala muve kuwubira abasajja abatategeera ensangi zino ye bwati bwategeezezza anyways ngenda kubanga ate nnyingirako mu bazaalibwa bwentyo mbere nga mberekereza omukyala amanyiddwa nga Lovense n'abakoza okuva wali eri Dubai agamba nti ayagaliza muwala we Prosi Esther amazaalibwa malungi ni mushaba yes agamba nti munanga akwagala ebitenkanika mama gyali akutakanira kyolina kubanga ate omanya awezeza 17 egy'obukulu olunaku olwaleero ate y'omukyala amanyiddwa nga Nasuna Teddy okuva wali eri Omana naye agamba nti ayagaliza ekyebbeeyi kye omulungi we taata w'abaana amuli ku mutima amusula ku mwoyo byonna twala tugende darling sweetheart honey amanyiddwa nga Twine Rogers amazaalibwa malungi era ngono ali wali Dubai just not eno bakwagala munange ate nga ye omulongo Nakato ne babiri oba ku bombi aliwa Nakato oba aliwa babiri naye nga munange nabo bazaalibwa mu weekend wadde nga nkereyemuko omukyala amanyiddwa nga Shani wa Brian yasiye agamba nti munange ayagaliza mulongo mune amazaalibwa malungi era nga naye yeyagaliza amazaalibwa amalungi happy birthday abalungi bange yangera kwanga tensembyayo omukyala amanyiddwa nga Namuleme Sumaya agamba nti naye yazaalibwa olunaku olwaleero era nga akakalabizaawo e Dubai so nkwagaliza amazaalibwa amalungi mwenna abali eyo naye nga sisobodde kubanga atembogerako happy birthday abalungi bange ata 10 mpeera abankumi